Kadama TV bakadama bangi abalimu ebifuba twabaliza ne kadama awo ali ku ndiri ng'ekifuba nga kimuluma. Nabagamba nti nno ekifuba kino okuluma kisinziira emirimu gy'okola nga gizitoweredde nnyo oba nga gya bulabe ku kifuba kyo. Waliwo n'okwebaka, waliwo n'okubeera ng'omuntu olaba ddala kati abantu abalaba nnyo nga abalaba TV nga weebase naye nga weebakira ku sides. Mumanyi abantu abo nti omuntu alina ruumu emu mwe muli TV naye nga alaba nnyo TV nga asimbye omukono. Ekyo kikuleetera okubeera nga olumizibwa ekifuba wano mu makkati n'owulira nga oyinza okubeera awo ng'otudde n'owulira nga ekyagala okwatikamu. Simanyi oba mwali mufunye ku kintu ng'ekyo. Kisinziira oluusi n'engeri omuntu gye weebakamu. Ddala okwebaka ng'olaba TV n'osimba omukono, ekyo owulira ng'ekifuba ekigenda okwabikamu. Wano bw'oba weebase ng'olaba TV oyinza obutakiwulira, naye oyinza okubeera enkeera n'owulira ng'ekifuba kikuluma wano mu makkati g'ekifuba ng'owulira waagala kwabika bwabisi. So emirimu gye tukola n'engeri gye twebakamu ne position ze tubeeramu oluusi. Oyinza okubeera mu position nga otadde nnyo force ku kifuba kati n'owulira nga ate ekibi kyakyo nti wano bw'oba okikola tokiwulira, naye bwe wayitawo akabanga owulirira ddala nga ekifuba kikuluma. Kakati waliwo wano ne kadama atuwadde ku magezi g'engeri bapuleyingira ye engeri gy'akikolamu ng'agamba nti akozesa omubisi ne katunguluccumu n'abeera nga abinywa ne bibeera nga bimunyiga ekifuba. Kibadde kimuluddeko naye nga ekifuba ekyo kibeera nga kigenda. Waliwo ne bakadaama abaagambye amaviivi gabaluma era n'amaviivi gava ku ngeri gy'ofukamirafukamiramu nga olongoosa ebibegaabega, kugamba omubiri bw'obeera ng'olina ekintu ky'okola oba omulimu gw'okola nga guyina engeri gye guteeka pressure owantu ku mubiri gwo, owantu awo wabeera wajja kuluma. Kati kadaama ono era atuweereza wano amadagala g'akozesa nga ndabako wano dompi eya 10 milligrams. Ezo zonna ziri mu kika kya omeprazole ne Asilok eya 20 milligram. So amadagala agabiri dompi ne Asilok. Dompi eri mu 10 milligrams ne Asilok eri mu 10 mg. So omuntu oba osobola okubeera ng'ogula angambi ziri mu mitwalo ng'etaano n'obugwamu, oba osobola okugula eddagala eryo oba n'ogamba babboosi bo ne babeera nga bagulira eddagala eryo. Tusobole tuwulire kadaama ono ye akola atya ku kintu ky'ekifuba. Halo nnyabo, oli Kadama TV? Mpulidde muganda wange oyo akaaba ekifuba ali ku buliri era mulabe ka vidiyo nkalabye, naye nange ekifuba kyannuma mugukaama sikyasobola na kutama. Naye mwami Kadama, muganda wange oyo mugamba akozese ku galiki ane akwate hane amusekulesekule amuteeke mu gundi, akwate galiki amusekulesekule amuteeke mu hane, afolaba nga abinywa ebintu ebyo bijja nnyiga ekifuba wali eri mu kifuba ajja munyiganyiga. Akwate amata waba asobola okufuna amata gonna, akwate amata ateekemu bino ebinza by'oyero kyebayita tamariki, abakozi ebinza bye bayita tamariki. So babikozesa nnyo nga biteeka mu mmere. Abikole ki? Abinywe nga bibuguma, amata ago gabuguma, oluusi nago tegabuguma nga ganyuga, asobola oteeka mu binzaali byo n'anywa. Bijja munyiganyiga mukwano. Ekirala kye mugamba akwate kuba wano waliwo bafumba amazzi, just ofumba amazzi n'oteekamu ebyo ebinzaali kangeze nga caayi n'onywa ng'ekifuba kikuluma. Ekifuba kino kyesitupende kubanze bwe bulwadde bwange wano eno. So nsobola n'omulagirira ku lino eddagala lino eno oba n'olimuweereza
kubanze bantwala mu ddwaliro ne banteeka ne ku kanula olw'ekifuba kino naye nali nakozesa kati mbadde nga nkozesa ebigundi ebyo tamariki n'amata oluusi nga nkozesa hani ne katungulu ccumu nga ebintu byenkozesa ku kifuba nga kinnuma kankubire nati n'eddagala ekifaananyi bambi oba alina ku ssente ezo ssente zagamba mbu awe bagule tiketi oba bagamba baganya omugulira akwateko ssente yegulire kuli n'eddagala alikozesa gyalaba nga ekifuba kiwona nga addamu ng'akola emirimu gye bulungi nze ekifuba kyannuma nga siwala nakutama wadde okutama bwe nti mugo omukaaga naye siwaladde okutama naye munnange eddagala lyenkozesa era kyawona bakama baffe abagaana otugulira eddagala naye nga lino eddagala just lino eddagala lya 5,700 lino lyagumu 3 sisita wange oyo mugamba obulamu bwe bugagga obulamu bwe businga kati akwate zino ssente I think ziraka ziringa 7,000 ya akwate gino 7,000 yegulira eddagala ziringa 7,000 egye Uganda akuzikwate yegulira eddagala lino ajja kuba bulungi kuba bannange obulamu nze obulamu manyi mbu obulamu mu bwange bwe bugagga obulamu bwe bugagga mwami Kadaama sisita wange oyo mukankuweereze n'eddagala obusobola omufuna olimuweereze yaba akola ki agule nga wakozesa nekubiri ebiganda Kadaama oyo mumuwulidde pozi nga njagala okubajjukiza nti waliwo n'akalagala oba katyubu ke bayita deep heat nako kabeera kalungi omuntu oba olumizibwa n'obeera ng'okapulayinga mu area ekuluma ka deep heat katera kubeera mu red so ngenda kubeera nga mbawaayo Kadaama omulala naye ate atubuulire amagezi erinnyo nga likuluma n'ebirala okola otya halo nyabo Mr. Kadaama gyebaleko ssebo webale tuweereza tebyatumakala stress nze nsoma message nenfa sekanzeka nga tewali asiza nemba n'ebinyiiziza naye munnange webale njagala kuyambako abo ab'amannyo luwo ow'amannyo agamba mbu amannyo gamuluma njagala okuyambako leero n'ow'omugongo kati ow'omugongo gwe guluma nawuliddeko ku munnange ng'agamba nti wenyige n'amazzi n'ekibera kituufu nange nabadde njagala kujja kugamba ku kiwero ekyo amazzi ng'onyigisiza ttawulo n'amazzi agabuguma omugongo kendeera n'ekifuba tebeegayalira abaana banyiga omugongo n'ekifuba bave mu kulinda mbu babagulire eddagala nti wali eddagala te eddagala libasobola kuwa nze abange basawo naye era bakuwa panado tolina ddagala lyosobola kukola ki libasobola kukuwa lwakuba ate nze ndi mukujjukujju mbinoonyayo ngenda mu ddagala lyabwe ninoonyayo ebinkolera nga teriri expired nendimira naye nga abaana bakole ki abaana beefeeko baleke kugayalira bulamu bwabwe twalekayo abaana abamu twalekayo abaana naye oba tolinayo baana olinayo abazadde bo olina okwefaako tolinda kufa mbu ate oleweeraawo ku buliri okaabiraawo okaabe mbu olinda okole ki olinda bakujjanjabe tebasobola kukujjanjaba ne oba ofa otya batono gye bali abajjanjaba naye ng'era abamu babeera balowooza nti olimba nze wano mukama wange namugambako nangamba mbu abaana abasinga babeera balimba kati nze nemba ndwadde nayiga okujjanjaba mmanyi eddagala gye libeera simusaba namusaba ogw'omugongo biki onyiga n'amazzi agabuguma bulungi toyimirira nannyo mwirekerawo okuyimirira abaana bayimirira ne bayimirira naye erabira n'okwerabira nti alina okuddayo ewuwe naye akole tulina okudda naffe waffe Uganda tukole ate tunaakola eno yokayoka sente zikolebwa mulambu tulekeraawo okubeera nga tukola ki nga twesiba tukola nnyo mbu batuwaane tebalina bwe batugenda tuwaana bana abantu tebasiima era ennyumba kati bwobanga omanyi nti bakusiimuuza nti bakugisawo kapeti n'osiimuula kapeti zennyini zijjeewo siimuula zijjeewo yisaawo ekyuma bw'omala okuyisaawo ekyuma zaawo kapeti wabanga ma nti akubuusabuusa nti tosiimuddeewo ewatali kamera
oba tewali kamera isaawo gizingeko giteeke ku bbali ajja sanga teriiwo ajja kumanya wakoze ki wasiimuddewo naye banaye mwebeereremu muleke kwemenya edda muleke kwemenya nze naakajja eno ngenda kumalako omwaka gwa 2 ngenda kumalako mu Febu naye nze TV eno ennyambye nnyo okuyiga ebintu mbeerako nenteekako nenfunayo kyenfunayo nentwala bano abantu tebasiima newakola otyo koze ekyamannyo kati ku kyamannyo amannyo ago erinnya owulya nga likuluma oteekamu dito yakola nnyo ku mannyo dito omuwa amazzi omuteekamu n'otonyezaamu oba ofuna kapamba oba ofuna kaki n'otonyezaamu akantu kakotoni konna n'otonyezaamu n'osirika ngenda okwebaka lwakuba ababulamuko mu kamwa naye nga si mubi akuwonyaako erinnya lisirika nze gaali gannuma naye sisita wange yaŋŋamba nange yabiŋŋamba oba yabijja gundi Omaani bamulagirira kuteekamu dito mu mannyo naye toddamu ddiwulira n'oyo eryakutuka waliwo yagambye mu erinnya oyo eryakutuka simanyi yali ekuulamu nebikutukiramu ateekemu kagundi lijja kuvaayo lyokka ateekemu eyo dito lijja kuvaayo lyokka lijja kwekuulamu lyokka mpola nze bye byange nsigadde nze Saala wano Jordan.